nga Marisa Betty naye mwali mukana akatuuse ke tokwanjulidde ke bayita Mai Kadama wekwesi tumunonya tumulaba emirimu gyawe ne tugamba tetulina kyaki tuzaako tetulina mukwata bukwasi tumuleete mu mikono gyo kati kale mu mbeera eyo twasowaliriziddwa tumukwate waki tumutekeeyo bwetuwa olukisa tumwongereyo tujja mwongerayo kuba tulina musango gwe twakola kumuwa ssente zaffe bwatyo ssentebe yatuula mu nsonga za lutaaya nga bw'abanyonnyola natuula mu nsonga za lutaaya era nga bamanenda baali bamutwala kati emyezi 8 ngatalabikako nga bw'omanyi nti ffe ssente ezaffe zibamu ki zikola amagoba bwe mbanga nga segaseffe amagoba agaffe nti katugeze nti bwe nkwata emitwalo 10 gye emitwalo 10 oba olina okunzirizaamu kweŋŋambe nti emitwalo 10 n'emeka 15 kati bwe nkubisaamu awo mubanja emitwalo 4 mubanja emitwalo 4 kwataano kati bannaani kanjise kale nno munnange mu nsonga ezo baamulaga ne bamubuulira ssente zibanjibwa ng'amagoba agagenze mu ssente ezo giri emitwalo 4 bwatyo ssentebe yatula nagamba naye mwenna muli batuuze bange ate mwokujja kuno era mwayita mu nze kuba kye mwaleeta mwali mulina okuyamba abantu batubetaaga ssente naye abatuuze bange bano mu nkola yaabwe y'ekyalo ne baba yeewoze ssente ate si be balina nnyo bizinensi nti ze ziyingiza ezaddeyire asobola okulemererwa olw'okuba kyababaze kiba kiganye ko maama nti ye gye yeesiyisamu enzibu kubanga bbanga ddene tumunoonya ate buli watulaba atudduka yagamba nti ate ye mubi bwe batowoola kuba ye bwe watulaba atwekweka omunoonya n'oze tabeera ku kitundu kino kwegamba musajja muzibu nnyo okumukwata oyinza okuza tabeera ku kyalo kuno awo tekirina buzibu baganda bange kale mwebale nnyo kale munaye baasaba kuba ssentebe yamuyibira n'agamba nti mwenna muli batuuze ate kyemanyi nti atajja kuva ku kyalo kuno wabula tugenda kusala endotto tulabe nja kuba mbabuule bwe tuba twogeddemu agenda kukola tekubeera nga abasasula naye mbasaba muyimirize amagoba kati nze kanjogere n'omutuuze kuba mwenna muli batuuze bange koye kale tuyinza katuleke nga mwogeramu onaatubulira kye bakivuddeyo kati basigala bawayaamu singa nali nazisa mu bizinensi zange tezandineme kusasula sente zakola ku nsonga za mukazi wange ng'agenda bweru nga tuteesezza nti waba atuuse eri ng'atandise okukola ampeereza emaliriza amabanja agali eno tusobole okuba nga tuba bulungi naye amazima olaba essimu eno ogiraba naye twagifuna ya looni nga nayo nga byonna tuteeseza nti wagenda bigenda kwangu okola ki kuba tulina okwogera naye naye bukyagenda kyeka twakoma okwogera omukazi okumala emyezi 2 gyokka ebyaddako kati niwe tuyomba buyombi kati nasimu ze namwesonyiwa okwogera naye kubanga bwetwogera tuyomba buyombi naye nange ayogera ssentebe yamubuuza nga basigadde yamubuuza nti owange ssente zino nkimanyi tuli mulyazaamaanya era oli musajja mukakkalabya ssente zino walyandye waziwola nga zaakule ssente zikulema zityokwowola otya ssente ne zikulema okuzzaayo n'agamba ssentebe twala kigambo kyange sisobola kwewola ssente ne zinnema kuzzaayo naye ssente zino zeewolwa nga sizitwala mukyala bweru era twateesa nti bw'atuuka azimpe era yonna kitaata bali babuulira nga ssentebe abannyonnyola lutaaya yaani kale bakkaanya ng'amaze omunnyonnyola ne basala amagezi bagenda osasula ssente ezo genda myezi 10 mukya omukazi agenda ngenda kukwata abaana bano batwale wajjajja waabwe maama waabwe babeere eyo era bonna ssentebe abennyonnyola taata omusajja yalemmererwa n'akwata n'abaana n'abazza ewa nnyaabwe ewa jjajjaabwe asobole okubeera ng'asasula ssente kati batema ntotto yakubeera nti basasula ssente z'abasajja naye kwata ku ofisi yange sitera kubaawo ogenda kitwala ewaka akasente konna kokwasiza okuva ku 10,000 mpaka 3,000 zitwale yeeka yenna gwonaasangayo ngenda kubagamba bawandiike mu kitabo kyo buli lunaku tusobole okunoonya ssente z'abasajja abo tuzibawe kitegedde muganda wa kale no yakunnyonnyola n'agamba nti abasajja abo twateesa
nali mbasabye bayimiriza amagoba banonye babasasula era ssentebe yakkaanya n'omulenzi ono nti asasulenga ssente asondenga ssente ng'azitwala ku ofiisi oba ewaka gwanasanga nga wazimu bawandike mu kitabo kye era wandike mu kitabo kye agule ekitabo mwawandiika ssente zasasudde mpaka lwanamalo ssente z'abasajja era bwe yazimalaayo yasisinkana abasajja n'abagamba ssente zammwe zalabise n'okukuuma ekisuubizo kyaffe omwami twateesamu netutuula bulungi naye kyenjagala mbabuulire nti ssente yazimalayo saza nalimba natera okujja gye muli eyo kuba ssente zo zabawa nga ziwera zezisonda leka ndowooza nange mbadde ngenda ku ofiisi nayinza tuba tugendeeko ssentebe mu nsonga ezo agamba omwana ssente yazikuŋŋaanya n'azimalayo era bwe nasisinkana bamanerenda nabagamba ssente zammwe tugende tuzibawe bwatyo bwabannyonnyola agamba bwetyo bwe twali mu kusasula amabanja muwala wammwe ge yalekera Lutaaya ne tutuula wansi nangamba kino kyensobola era neyeegulira ekitabo okubeera nga asula ssente buli nnaku z'abasajja abo era ekitabo we kiri wano ng'obujulizi saamu era bwokubalaga obujulizi nti ddala bye mbagamba byebyo njogera mazima n'ekitabo bwe kiri kyabadde asasuliramu ssente okumalayo amabanja muwala wammwe ge bakkaanyaako agasasule ng'atuuse eri musajja bwe twabadde atoba oyo gwe mulayita omubbi bakalinze ekitabo kino okiraba ekitabo kino kya Lutaaya ye yakigula nga bamutwala nga bekugambye ekitabo kino kiraba era ssente z'okuvya eddala waniiro oziraba ennaku zomaze oziraba okutandikira wano ngawa ssente kale mwegenderezenga nnyo waliwo abantu abayisa mu bassente b'amaaso mukolaganenga n'abantu bemba mulowooze kubakiikirira mu gundi yonna abantu abasinga mulowooza nti muli bagezi obbasinga kati essaawa zino babadde baguluntanira nga balaba nti bo be bamanyi ekituufu n'essaawa zino bwe basazeho okunoonyereza ku mukoddomi waabwe be beewuunyisa bwewuunyisa kati essaawa zino beebuuza muwala waffe bisibuza kasimu mulema nti Lutaaya ali kusenteza mwana wange alikoza gaggawaliddeko zawasizamuna abakyala kati owuliriza kati essaawa zino lwe bategeera oluvannyuma lw'okujoonyesa mukoddomi waabwe okumugobanga bonna bamukoze ebibi nga bamanyi nti ali ku ssente za muwala waabwe naye mazima bakuza bubi balabika mu butuufu olabika omwana bamukuza bubi kuba tebamanyi kikigenda mu maaso nabo naye nga gwe badde balanga bamulanga bwemage kubeera nga bwali nakirimu nnyo era ssente gimanyi nnyo kubanga nga bwakunnyonnyodde wali eri bwenkulaze kati mu mbeera eyo taata akulaga gundi ssente baakulaga nti essaawa zino Lutaaya alina embeera gy'alimu asenvuddemu kuba amazima gali nti Lutaaya yawasa era obulamu butambula bulungi naye mugamba Lutaaya bw'ayimiridde ensonga zonna nzimanyi era nsobola zikunnyonnyola era kirinamu omukono kyenjagala mumanye nti bateboogera naye esimu ng'omuntu bw'agibeerako omukisa gwe gwayitira anfunako omuntu wamusaamugamba ayagala afunira ettaka bw'atyo yabannyonnyola n'agamba kati bwe mulaba nti alina ssente amazima gali nti essimu eyo gye yasasula gye baleka mukyala we gye yaleka baguze beewose yafunirako omuntu eyamugamba njagala ettaka njagala onfunire bbulooka ye n'abeera bbulooka ku ddyo era ssente omusajja n'afuna ssente yagamba nze nga chairman diri eyo kugiisaamu nagulako emmotoka yeri gyolaba epaakinze kekase kaako chairman nga nafunako emmotoka ku ttaka ezo eka 2 kuba buli eka yagulwanga obukadde 6 chairman ite omwana wange alina ssente ekiri amazima gali nti yaloka nga bwe yali bulooka ssente bulooka bafuna sima 10% kati webanga eka 12 nga buli eka ya bukadde 6 bwoba otunako emitwalo 6 buli lita buli eka kitegeeza mu eka 12 abali mubukadde bumeka obwo kale munaye webalabalamu balaba nti omusajja yakuba jja akapooti kati Lutaaya takyasabirwa ge mazima ntumiddeko niko expert mwe abalowooza lwaki ntumira niko expert mugende mumunoonyeeko mugende ku YouTube mugende ku TikTok mujja kumulaba musajja wa tabbo nnyo mumwettanire kati munnange taata olwo lwabuuka abaana be nga bwe ngoye mwezi ogwokutaano ogwo gwali mubi nnyo amazima okuba nti yali asondanga ssente ez'okuleeta wano
ate nokusasula simu kwegamba abaana nga bayita mu mbeera nabo bayita mu mbeera eyakazigiziginyi ey'okunyigirizibwa yakwata munange amannyonnyola embeera musajja tugiyayitamu newankubadde kati saa zino alabika nga owanjawulo era yalemererwa ebintu bingi nnyo mu mbeera gyeyayitamu nga muwala wammwe amuleseewo yakozebwa era najje abaana be n'asalawo abasindike mu kyalo kati munange embeera gy'alimu naye kati saa zino omusajja akamirwa ebinwa akamirwa binya kale omukulu gali wangu temuukya kyalo mukireke ekyalo tukyakirinamu nnyo ebintu bingi ssentebe ensonga yazittaanya era baavaawo bategedde muwala waabwe ddala nti mukoddomi talina kintu kyali okuva eri muwala waabwe omwana kagenze e Bulaaya naye kankyuse ku kyokkola ensonga munnange naye